amawulire agali okuva mu Parliament waliwo okugabana omusimbi nga bagaba obukadde 10 eri ababaka ba Parliament abayambako mu kuyisa etteeka ly'emmwanyi. Nti General Museveni bamuyamba nnyo kuba nga bakijjamu Abaganda, bakijjamu Abagisu, nti yali bamutamaatama dda kati yeerira omusimbi ogutalinaako buyinike. Kati ali mu kusiima ababaka ba Parliament abamuyambako okuyisa etteeka eryo era nga lumwawe obukadde 10. Era nga obukadde 10 buliko n'ekiteeso ekirala kye balina okumuyisizaawo abasiimire ddala ng'asaze waabo bawe in advance olwaleero nga Koti Yamagye, Koti enkulu gye yajjawo General Museveni ayagaleddewo. Kati balina ennongoosereza gye baleeta mu Parliament ezzaawo nti abantu ba bulijjo bamwanayinki babeere nga bawesibwa mu Koti Yamagye, ayagala ekyo kiyite. Era kyekiri ku ssente zino endagaano gye bateekako omukono nga bawa obukadde bwabwe 10 nti wakkiriza emmwanyi weebale nnyo ebyo bukadde 5. Then olina okukkiriza n'etteeka ly'amagye, Koti y'amagye eddewo nabo obukadde 5 awamu bwe bukadde 10 obuli mu ggabibwa. Aba NRM bonna baweereddwa olwaleero. Bonna abamu abali mu opposition ndowooza bampuuga ne bapuuga bategeera nabo baweereddwa. Bano Lopidyo Ssenyonyi olufunye gano n'atubuulirako nti ekiri mu Parliament bali mu kwegabanya nsimbi ya wa musolo nga beeyozaayoza okuyisaamu ekiteeka ky'emmwanyi kye baayisaamu. Era nga basabiddwa nti n'etteeka lya Koti Marshal, Koti y'amagye ekijja nayo liwagirwe babeere nga baweddeyo obukadde bwabwe 10 kwe papa. Agambye bw'ati, you have learnt that there is money which is kigambo kikyo which is surreptitiously exchanging hands in Parliament. Information reaching us is that they are giving each NRM MP and a few selected opposition MPs 100 million shillings each as appreciation for the coffee bill that was passed, and also in readiness for the proposed amendment to the UPDF Act, which will seek to commend the trial of civilians in the court martial in spite of the Supreme Court ruling. Our country needs a reboot. Yeah. Tulina okugiddamu ensi yaffe ne tugiriseetinga bupya neddawo nga bweyina oku. Kati ebigambo bya Museveni akulira oludda oluvuganya mu Parliament agambye bw'ati nti akitegeddeko nti waliwo ssente eziri mu kugabibwa ezigenda mu maaso n'okuyisinganya emikono mu Parliament. Nti amawulire gano gaafunye galaga nti ababaka ba NRM bonna n'abamu ku abo abalondobemu oludda oluvuganya bali mu kuba obukadde 10 buli muntu nga bano bali mu kusimba basiimibwa olw'etteeka ly'emmwanyi eryayisibwa gye buvuddeko era nga balina n'okweteekerateekera etteeka oba ennongoosereza ze bagenda okweta mu tteeka erifuga amagye mwe baagalira Kkooti y'amagye eddewo ate ebeere ng'ewozesa abantu ba bulijjo. Okitegedde nga bamenyawo ekya kkooti enkulu kye yasalawo ng'ejjawo Kkooti y'amagye. N'agamba ensi yaffe yeetaagisibwa okudda obuggya oba okuzzibwa obuggya mu kaseera mpaawe kaaga. Kati olwaleero nga twalina kataayi kasaze ensi yaffe erina okuddizibwa obuggya ng'omulimu ogwo gugwo gwe munnayuganda twali muntu mulala agenda kukikola okuggyako ggwe nange tulina okuzza obuggya ensi yaffe. Agambye bw'ati bannayuganda ab'enjawulo ku kino. May God take them on one by one. Nti Katonda batwala omu ku omu. Oh God, abasajja bamaliridde okututunda mu buli mbeera. Ono agambye, can we just generate the list, Joel? Cause I truly trusted you. Joel, we need the list and in it include the district. Okay. Nagambe, the general population does not know what is happening, and worse still, it doesn't know that it doesn't know. Let's play our motherland. Let's play our motherland. Nagama, I wonder why we vote for the greedy MPs
who are selling our motherland, Uganda. Uganda is facing all those problems because of greedy MPs. Ugandan parliament is so disgusting. That's why going to parliament is a do or die, because of these free extravagant monies being given to a few at the expense of suffering Ugandans. Those that support NRM, who do you feel about those irregularities? Why should an MP be appreciated for doing their mandate? Can you prove yourself that you don't get the money also? Which money? Yokusa wana amateeka. Kababa nedda abazigaba weebali. Abazigaba bo batubuulire nti oyo Ssenyonyi ali mu kuba amabalala naye twamuwadde obukakafu buubwo naye twakimwagala Ssenyonyi yapuluvinge yakulaze bali mu gaba ssente. Kitegeeza bazigaba ye taziriimu. Okitegedde singa badde azira naye yandibadde tayogera ndibadde asirikira egyali. Naye akugambye nti waliwo ssente ziri mu kugabibwa, waliwo ssente ziri mu kuyisiŋŋanya emikono. Akuzuukusa gwe munnayuganda naye abamu okuba muli baddwafu, temwayonka bulungi, oba mwayonka muyosa, temwagala asooka balaga okukakafu naye tazirya. Ate ng'olida yakubiddeko. Ate ogamba akubiddeko nti naye tugamba batozirya binkekenke bino. Ono agambye, I wish you can also table to reduce your salary to accommodate the issue of police. Kati kambuuze, okureducinga salary ya Ssenyonyi kyekiviiriddeko bali okwegabanya ssente. Ssenyonyi aganya okureducinga salary so lwali kabeegabanye. Naye mutegeera bulungi ebintu ebimu biri awo binkekenke tebirina magezi. I think the citizens should also turn on these MPs. Give us their names, a proper name, and a shame will ensure they never get to be elected again. You can imagine from the government has no money to fund important facilities. Yet, corruption is killing motherland Uganda to no good image. Imagine 100 shillings per each MP, yet we have bad loads, yet poor health care, yet actually bribe corrupts. This mindset of a loose person. Okay, they delayed to give it out, thinking that we shall say immediately, not knowing that we say a word with proof. Okay, one day God will intervene. How much do MPs and per month salary for more than 20 teachers per month with your allowance, food, housing, cars for God and my country? Any MP who is taking that taxpayers' money forget to come back to Parliament next year period. Mr. Lop, we need the list of those MPs, please. In that much Mpuga is in the middle. Yes. Just publish the names of the opposition MPs who have received the cash. Museveni is just wasting his time now. It's already evening time for him to quit the state house by peace or by force. Sebusirwanjoka butananyini lubuto, not knowing they are also going to die after a few moments. The way I like Joe Ssenyonyi in Parliament, man of facts and reality. May God bless the work of your hands. Those are small problems, and I believe that the people of Uganda can overcome them. God save our motherland, Uganda. We just need to know the opposition MPs who have received that money. Protect vote, all NRM MPs need to be out. All those MPs who accept that money should be voted out come general election. 100M, and they are getting salary, allowance, fuel in their vehicles. We voted MPs who want to work 6 million plus one, and themselves, not we, the voters.
Ayi Mukama, I have seen even Bali Omu has said it's okay for civilians to be charged in court martial. Kiwulidde? Awo tulaga batandisa okulaga batandisa okujjayo enjala balage sente zaabwe nno z'omusajja nno baziridde bulungi. Soon or later they will feel the taste of their own medicine. For sure we need robust leaders to change this country. The leader have taken everything near in Kasese and the leaders are quiet, enjoying God here or prayer. Okay, the suffering, poverty, impunity, and all the evils we are subjected to share one day come to the end. Protest vote is the answer. Yeah, answer a protest vote. Nagambye, what's wrong with Museveni's regime? He is trying to destroy everything there in his last days, and there is no money for the priority areas. Update. Members of parliament have received cash bonanza of $1 Okay. Failed state Uganda, why are you not in parliament? Museveni with his opposition. Bro, Juru is ali ku mirimu mitongole mu Bungereza. Toshimanyi bwe mubeera ludda batamanyi biki bigenda maaso mu nsi. Namba omuntu tamuba temugoberera. Tubawe ebintu mugoberera nga mugobera mu manchi kigenda mu nsi temwagala kubiraba. Nomude olomoza atego ashtali mu parliament. Tomanyi bino joyira ali Bungereza ali ukene ne president Kyagulanyi. Goberera watamanyi biki bigenda maaso. Mukule namu. Help us with the list of those members so that we deal with them in every way. Nagambi, the composer of the Uganda anthem, knew it. That's why he started with All Uganda. The only answer is protest vote. Yes, protest votability. That's the money which approved by Parliament to bail out local. That's money which Parliament approved to compensate Umeme instead of uses that money to fix all the loads with which are impossible. They are busy enjoying themselves until all Ugandans wake up and join this force of change, and we chase those criminals. And it among is something else. Too painful for my country. Imagining 100 million shares sailing to each person.